Ziwa Ziwa Soko jena kati kuna mtu kwa wewe moti Oya mumufe Ndata sikupenda kuandika What's going to press conference Please kindly, let's preserve it. Kindly. Why kabe twogera ebyanchabireke yogera ebyalero oli akoze fujjole mugirabe era security mukutte yayiseewo. Is that your word? Simanyi gyayitidde nze nabadde nawulidde dda nti ayingidde naye ekyo mukireke ekyo following muwandiike nga bwe mwagala naye nze mbabulidde officially we shall be having a press media conference tomorrow. Owamagezi ki abantu abalinga Kiyimba? Kiyimba tebasoma nawe, they are illiterate ate ba mafia. That is how they live. That is what we expected from him. Kiyimba is a mafia. Yeah, and he is one of the agents of mafias in Kampala. Every person knows him. Kiyimba teyasoma, Kiyimba si munnaddiini, Kiyimba mufere. That is how he lives. Byebyo bigambo. Assalamu Abasilamu muzikiti guli safe and under control. Si bipya. Muzikiti weeguli gujja kubeerawo gubeerera. That is the national headquarters of the Islamic Faith. Ate abadde baagala okutandika okusonda ensimbi. Ayo byabwerere tebatawaana kubabbako ssente teri agenda omuzikiti guno gwemalirira. We have all the capacity to handle every situation. Let them become settled. Otunnyonnyola notuga nti abange embeera bweti ne bweti baana bange mukakkane tubeera bamativu n'embeera yonna embeera ebadde mu muzikiti olwayo tebangawo so n'olwekyo
otunulira oganti abange ffe ekyokulabirako mu kwambala ffe ekyokulabirako mu buyonjo ffe ekyokulabirako mu buli kimu kitegeeza ne mu bukulembeze ffe ekyokulabirako so n'olwekyo obukulembeze kitegeeza kwogera obukulembeze kitegeeza mazima obukulembeze kitegeeza kunnyonnyola eri abantu babeera bannyonnyofu kutegeera n'olwekyo embeera eno katulinde embeera bakadde baffe abakulembeze baffe be banaaba ate bongedde okuba nga bagyogerako n'olwekyo embeera eyo twagirekedde kuba bwe yazze nga kooti n'ekyogera ne tugamba nti nedda katulinde bannaffe batunnyonnyole nga balina tukola ki tunnyonnyola kuba kyategeeza ekya kooti era kyalabise tulina kulinda omwogezi w'obusiraamu atunnyonnyole nti owaayo ensonga eno neeno ekisooka nga basiraamu tetumanyi nnyo buwaayiro tumanyi akawaayiro kano na kano ebyali mu ndagaano ebyali mu ntambuza ya ssente n'ebirala ffe tetwabimanya n'olwekyo tulinda omwogezi atunnyonnyole buki bunnyonnyozi tusobole okubitegeera tuyinza okuba nga bamu twabitegedde bubi nga balala babitegedde buli muntu yabitegedde buki bubwe n'olwekyo twagadde mukama waffe ajja atunnyonnyole tusobole ffenna okubitegeera yensonga yefaanana bwetyo leero abasiraamu bonna abasinga obungi bali ku bunkenke saidi entuufu n'entuufu tetugimanyi n'enkyamu tetugimanyi tulaba ebintu ku social media tulaba ebintu ku mawulire tulaba kooti yasazeewo kino ne bannanyini abali mu management tebafunanga olunaku n'olu ne batugaba bannaaye ebintu by'obusiraamu biri bulungi biri mu mikono mituufu ekyapa kiri wano era kisoma wano ne kino era bwe muba mwagala kino mulaba kino tusaala ne tetumanyi oba tusaalira ku bunkenke oba omuzikiti bagupangisa oba gwaffe oba si gwaffe tewali amanyi leero mu hutuba y'olwali tubadde tusuubira omuntu okutubuulirira atugambe nti bana ebintu by'abasiraamu kuba obusiraamu bukkiriza okubuulirira omuntu embeera eri ku gulawundi tosobola kuddira nga bali mu krisimasi n'obulire ku birala abadde alina kutubuulira nti olwaleero omuzikiti gwamwe twawulidde kino ne kino twawulidde kino ne kino naye embeera eri bweti so sikubeerawo nga naffe tetumanyi batufugira mu mpewo tetumanyi gye tulaga tetumanyi omuzikiti gwaffe ani agulina ekyapa ani akiina bino ebizimbibwa byani bino byani otegedde kati wavaayo eddoboozi lyonna erijja mu mawulire tuba tetumanyi tugenda n'omuyaga batusuula eno batusuula eno tubale tusuubira mu hutuba y'olwaleero nga bamanyi ekiri ku gulawundi batugambe bana omuzikiti gwammwe guli wano ne wano gundi yagwina mulungi teryawo ebyo bye muwulira amawulire social media naye kakati bwe tubeera mu bino naffe ffennyini tetumanya kituufu sigamba nti tuli mu mbeera yakwekalakaasa wabula baveeyo ne bwe ziba ssaawa zino balambule batugebe bana omuzikiti gwammwe mwagala kakasa n'ekyapa kiikino mugende ku Uganda Land Commission mukonfaminge kino ne bali mu kuswaza busiraamu bombi side zombi ne management n'aba social media mu mbeera yonna Mufiti yandivuddeyo mu security yonna n'atunnyonnyola nti bannange embeera etambula bweti ne bweti naye gokeera kumanya tujja okusaala oli ali mu ngatto talina wuzu ayingidde mu masigidi kiki kye bakola wano eno balakisi oba masigidi oba kikebe kya busiraamu so Mufiti tukusaba vaayo otunnyonnyole masigidi yaffe tuyimiriddewa n'ebintu byaffe ebisaba biyimiriddewa so tulekera ebintu byobuzaabuzanga abantu olesa abasirikale tuze kusala imagine nga omuntu fulumo nga nakamalo sinakutwala nadekali ngo ngamba fulumo ogende nati ya gasi n'omukuba masigidi ebyo byali bibaddewo ndi mulembe wallahi Mufiti wetereze tusaba abasiraamu abali eyo buli omukeera ku makya genda ku musaala osabire obusiraamu buno osabire abantu ababa bakulembera obusiraamu batambule batuviire wallahi obasa ekyo ave yatunyonyola kubanga ffe tulina kyetwagala kirala atunye nti masjidi yaffe eri wano naye batineba kyetwagala kyokka omulala omu asemba yano
Obiye ni